twagala kujja olunaku lw'enkya nga at least tuvaawo olumu nga ne bbeiro tuvaawo olumu nti omusango tugukola ki guba tokyadda kweripootinga nina byesaagala konako oba okwogerako olw'amateeka oyo ye mukyala fulufiga munnange oba tumuyite mulamuzi oba tumuyite ki yatubuulira nga tetunagenda ne mu kkooti ebinaavaayo naye nga weebityo weebitambula esaidi zeeyo ku misango z'omusajja mukulu Alien Skin n'omukuumi we Julio oba Julius naye nga basinga obungi mmanyi nga Julio yatwalibwa ku alimanda netegeezebwa nti ajja kuba nga producingibwa mu kkooti olunaku olw'enkya era we baatugambidde nti ne Alien Skin ajja kuba nga aleetebwa mu kkooti olunaku olw'enkya ku musango ogw'okuba abasawo ate guli omusango ogw'essimu ogwo gwombo ajja kuba nga aleetebwa mu kkooti ennaku z'omwezi nga 9 mu Desemba. Owange nga tuvuddeko eyo tudde ku musajja mukulu Idrisa Msuza aka Eddie Kenzo ne mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutoro. Bano laavu nno ebali bubi oba ngambe nti laavu eri mu giya ya 10 era baali basuubira nti bano bayinza okwawukana olw'eŋŋambo ezaali ziyitingana simanyi Miss Uganda simanyi bikoza bitya nedda bano nno twabalabyeko nga bali embalala minisita ne bbaawe era baaniriziddwa mu ssanyu ery'amaanyi awo nno we basinkanidde n'omuyembe Levikson. Chamakuru ekya gavumenti n'okuleba yakula naali bato mu kishayi kakuli bato mbawa konkalije muno. And ladies and gentlemen, baraka tuachire the one Levikson obukomoko na nengaro zamani na makali. Yes, ebiroma 13 basaba na banyabo zabatuli halia aha university inda obukomoko yakiraha nange awo bagambira nti funa mukwano gwo osirike gofunanga mukwano gwo n'osirika nti buli kimu kitambula bulungi ate nga tuvuddeko emikwano gyange waliwo ate eyagenze n'abanga ayogera ku Busaabala Beach. Actually yabadde ayogera ku Bobi Wine nti saawa yonna bagamba mbu Uganda ebleedinga naye mbu balabye Babi ng'akunga abantu mbu bagende ku Busaabala Beach babawe bizinesi nti era kifo kigazi basobola okukolerayo embaga zi birthday parties wedding zi receptions biki bamulumbye nno ne bamusabula nti ensi ebleedinga ate mukoleramu ki ate zikusobozesa zitya okuba nga ate okoleramu functions bwe zityo nga wobimanyi munnange waneno politics yawamba buli kimu naye basobodde okuba nga ate nabo babanukula bibi munse breeding embaga zonna muzireete eno abalambuza ekifo bataddeyo amaato ensimbi nemuleta abantu bali ku bunkenke naye abantu basaba asayiramu ku biiki yaabwe katonda yakimanyi kati ngamaliza mukulu teri famire ngagga kati wetwogerera nga famire ya Bobi Wine banyanzi mama bo bazikolera wa edi yawe chairman nyanzi mama bazikolera wa chairman we nare mune kadi yagamba bazikolera wa mama ezo sente setali mu mirembe nabo bagagga wadde balina nyumba ziringe mmeri ne bajja nabuzabuza enseri bubi wa mwe ngamugagga wadde mwe muyimbidde wa ku mulembe mwagagala ku mulembe gwo bata muyimba abamugagga wadde ku mulembe gwo mputira kaya njagala kwebaza abali mu byobufuzi temukkiriza abantu okubakozesa abamba bakozesa nga sadaka nawe isubuka bajja kusadaka ono wesimu bajja musadaka mu kifo ky'ono kyayagala nga MP balesemu mufumbiro kati waliwo sadaka esinga gwe baveemu kansooke mbuuze nga zonto gino emitwe gye mukozesa okusala oluguudo bwe muba gye mukozesa okusala oluguudo mbasaasidde nnyo kubanga zibatomedde. Imagine emitwe ebiri egyayita ne mu kubeera emikulu wabula ne giyingira obukadde nga girimu n'envi naye nga ne bw'ogigatta tosobola kufunamu gwa mwana muto gumu omutegeevu.
Nazzikuno nga Kabukulu awoomya ttooke era omuntu attuludde yettanirwanga nnyo nga ne bw'ayogera buli omu okutwakunkumula kubanga byabanga agenda okwogera byabanga by'amakulu nnyo okusinziira ku experience naye ate ku mulembe guno ebintu bikyuse nnyo. Kabukulu eyawoomyanga ettooke yafuuka ow'okugeregeza. Kaakati ebigambo by'omukulu tobiwulira ng'okunkumudde okutu wabula obiwulira otaddeko akasengejja kubanga abakadde b'oku mulembe guno be basinga okubeera abasiru. Ebigambo ebikozesebwa abakadde b'omulembe guno bye byakozesebwanga abavubuka b'edda era ebigambo ebikozesebwa abavubuka b'omulembe guno bye byakozesebwanga abakadde b'edda. Kale olabye ebintu we bikyuse nnyo. Omuntu omukulu bw'ayogeranga todumanga budumi okugenda okumuwuliriza kubanga ku mulembe guno abagezi be basinga okufa. Guno omulembe guttira nnyo ba intellectual mu buvubuka. Yasini Kawuma ekyamutta kubimanya nnyo. Rita Nabukenya ekyamutta kubitegeera nnyo. Dani Kyeyune ekyamutta kubitegeera nnyo. Kaakati bw'osanga ng'omuntu awangadde ku mulembe guno omuteekangako nnyo akasengejja kubanga omulembe guno bangi abayita ku kyalo buvubuka ne bagenda ku kyalo bukadde ekyeyo ku nkuzi. Naye kaakasita otuuka ku kyalo bukadde kweyo ku nkuzi kitegeeza nti ebisoomooza wano mu buvubuka oba wabibuuka. Kubanga ku mulembe guno Museveni ayagala nnyo okukulembera abantu abasiru. Kyava yakugamba nti n'abasiru ku mulembe guno basavaivinga. Omanye ensonga lwaki omukadde w'edda yaweebwanga nnyo ekitiibwa? Omanye ensonga lwaki omukadde w'edda bwe yayogeranga tewaabanga mwaddamu? Kubanga abantu abagezi edda be baakaddiwanga era abasiru be baasinganga okufiira ku myaka emito. Naye ate ku mulembe guno gy'okome nnyo okumanya oba weesimidde entaana. Gy'okome nnyo okudiiginga diipu, gy'okome nnyo okubikkula ekitabo obanga abikkudde entaana yo. Kaakati bw'osanga omuntu ng'ali ku kyalo bukadde ekyeyo ku nkuzi tolowooza nti ekyamutuusa ku bukadde ekyeyo ku nkuzi bwali butegeevu nnyo okusingira ddala ku mulembe guno bwali busiru kubanga omulembe guno tegwagala bagezi. Omulembe guno tegwagala babikkula nnyo. Omulembe guno tegwagala badiiginga diipu. Era omulembe guno kwensoose okulaba abagezi nga beesiimisa abasiru ng'omuzadde bw'aneesiimisa omugumba. Manyi kye kitegeeza? Omuntu ayina abaana aleze naye ng'ate atuuse ku mbeera eyeesiimisa omugumba ataazaala. Kaakati kye tuliko ku mulembe guno omuntu omugezi atuuse ku mbeera eyeesiimisa omuntu omusiru kubanga mu Uganda obusiru si musango. Ate bw'obeera omusiru era n'obeera ssekibotte kikwanguyira okuwangaala. Ebimu ebyattaba Yasini Kawuma, ebimu ebyattaba Dani Kyeyune, ebimu ebibadde bisibizza ba Olivia Lutaaya, ebimu ebyonoonya obulamu bw'abantu kubadde kumanya nnyo. Ate kasita omanye nnyo ofuna okubikkulirwa. Gy'okoma okubikkulirwa gy'okoma okubiyingira ennyo. Gy'okoma okubiyingira ennyo gy'okoma okusemberera entaana. Onkakasa otya nti omukantu omukadde ku mulembe guno tumuwulirizenga ng'ate abasiru be basinga okukaddibwa. Ku mulembe guno Museveni abasiru be basingirayo ddala okukaddiwa. Kakati NRM oba Museveni we mwabadde awo ne mulabanga eno ye winning team yammwe erina okulwanagana ne Kyagulanyi. Ne mulabanga bano be bantu oba kyekika ky'abantu ekirina okubiisanya ne Kyagulanyi. Bwe mubanga be bano abagezi bammwe be mwasindise, imagine abaasigaddeyo bo bafaanana batya. Waalingawo omuvubuka ennateeteeyo baamuyitanga Zaga. Ne banga nti Zaga ye yasikira taata we naye nga bw'otunuulira Zaga eyasikidde taata we weebuuza olwo abataasise Zaga be yasikidde be yaddidde mu bigero okubeera taata waabwe bo bafaanana batya kubanga ng'endabika ya Zaga yekka omusika tekkaatiriza. Kakati bwe kiba nga be bano abagezi NRM beesindise, imagine beetasindise bo bategeera batya? Beetasindise bo balowooza batya? NRM yalowoozezza nti bw'oddira emirambo ebiri osobola okugiggyamu omuntu omulamu omu. Kyokka ng'ate emirambo ebiri ne bw'ogigatta tosobola kugiggyamu muntu mulamu omu. Yasindise Dduo ng'eringa eya Red and Weasel nti mugende mulumbe
mu bufunze nayo yennyini emitwe gy'abo beyeesiga ate nga be basingayo mu yo tegyesiga y'ensonga lwaki yabasindise babiri naye emirambo ebiri tegisobola kuvaamu bulamu bulala omulambo teguwa mulambo bulamu kakati gino emirambo wagisindise ebiri ku set imagine gyonna nga girina point emu ate nga yakisiru nnyo n'obulema nnema ate weewuunye ne birema okugiggusa olw'obusiru obungi obifumbekeddemu kakati gino emirambo ebiri bwe muba gye mwasindise ng'era ye winning ttiimu yammwe then abaasigaddeyo bo bayimiridde batya gino emirambo ebiri kansooke ngibuuze mwali mweyagaddeko nga mmwe ababiri bwe muba mubadde temweyagalangako temutegana kubanga obusiru bw'obukyajingisa obusiru bibeera bigenda sipaakinga era y'ensonga lwaki abaasoma amasannyalaze bakugamba nti reedi bw'ogigatta ne reedi oyinza okukuma ku nnyumba omuliro kakati ne buno obusiru bw'obugatta n'obusiru oba gino emitwe bw'ogigatta ebiri giyinza okubaluka obubalusi mwali nalibuuzizza muyinza okuba abafumbo oba nga muyinayo ne ku baana bwe mubeera abafumbo nga muyinayo ne ku baana mbasaasidde nnyo okugwa kati w'obusiru obw'abantu ababiri kyokka ate era emutabeera bafumbo nga buli omu alina gye yazaala abaana nsaasidde abaana bammwe nti nga balabye okubeera n'abazadde ebimongwa kubanga pointi yokka gye muzza okwogerako nti Uganda tebuliidinga ate kiragira ddala ebuliidinga kubanga abantu abakulu ab'emirembe giri baayogeranga era baategeeranga okusukkakaawo bwe kibanga abantu abakulu ab'omulembe guno bwe bajja ku TV okulaga ebirungi bya Museveni balaga bugagga wa Bobi Wine era bajja ku TV nga baagala okunafuya Bobi Wine bamunafuyiza maanyi ge na mukisa gwe n'okukola kwe then kitegeeza Uganda is bleeding we tuba tulina abakadde abategeerangamu ku mulembe guno we kubaako abantu abakadde abasiru abatuuka ku mulembe gwammwe toyina ngeri yonna gy'oyinza kunkakasa nti Uganda is not bleeding nga tuyinamu abantu abakadde abasiru so nga ate batugamba nti mmwe mwali badde umbrella y'emiti emito mu kibira emiti emito wadde nga gye giggumiza ekibira naye ate emikulu gye giwa emiti emito ebisiikirize okusobola okukula okukula bwe kiba nti mwe bantu ab'omulembe guno mwe bakadde ab'omulembe guno ng'era abakadde bategeeranga mmwe era nga balowoozanga mmwe era nga barizoninganga mmwe onkakasa otya nti Uganda is not bleeding oyagala tusinziire ku Bobi Wine omuntu omu yekka bw'ati tugambe nti Museveni akoze era agaggawaza bannayuganda naye nga Bobi Wine bw'aba avuga okugenda ewuwe buli gwayitako oba nnamba gy'ayitako esinga obungi y'abaavu then bali abaavu bavunaanyizibwa kwani abangi bw'aba omugagga omu ogambye nti credit oyagala kugyeddiza then bali abangi abaavu bavunaanyizibwa kwani toyinza kunkakasa bw'osekudde kyokka ng'ensaana eyise mu kakuŋŋunta y'entono ng'ebisejja ebitamiringuse bye bingi tukitwale nti gavumenti yeesekula obugagga mu bannayuganda naye Bobi Wine yayita mu kakuŋŋunta akamufaananya obugagga eri gavumenti ensekuzi y'obugagga then bano abangi abaakona bano abangi abatamiringulwa then bo bavunaanyizibwa kwani era tebavunaanyizibwa ku musekuzi omusekuzi njagala yeewaane nti bannange mmanyi okusekula naye ng'ensaano ye nnyingi mu kinu nga si bino bikuduse oba ebisejja bye bingi kasengejja ate ku ngulu ebisejja ebinaaba ebingi ng'omaze okuteeka mu kasengejja kitegeeza nti si ggwe musekuzi omulungi obulamu okusekula obulungi okusobola okugonza bw'ebanga credit y'obugagga bwa Bobi Wine enagenda wa Mwami Museveni then bano abaavu abajeera bamasikiini abalya ku nguudo abajjako ne kalooli eddembe lyazo ery'okwebojjeranga emmere kasooli ku bimotoka ebimuyingiza ekibuga wabula bajja n'olweyo ku buli mmotoka etikkula basobole okwera obusoolisooli ng'obwo n'obujanjalo ng'obwo bagende bafumba empengere bali then abo bali responsible to who? Opposition yevunaanyizibwa ku bangi abaavu, gavumenti nevunaanyizibwa ku bagagga abatono.
era bw'abanga Bobi Wine ye minzaani kwe mupimirako obugagga bwammwe oba obukozi bwa gavumenti yammwe ate mulimba nnyo mwekubye nnyo gye kubanga tulaba abalinga Bobi Wine si be bangi yadde abali yaddeko si be bangi ono Bobi Wine obugagga bwe buba buvunaanyizibwa ku ggwe then n'abaavu abangi bavunaanyizibwa ku ggwe lwaki oyagala okwewa ebirungi ng'amayinja okasuka mu nsawo yange muganda wagambira nti ekisawo kyataliiwo kijjula mayinja kakati nammwe mwabaddewo kazaabu akamu mwagala okwewa credit wakati wa kazaabu akamu naye ng'amayinja amangi ate go temwagala geweerako credit singa gavumenti yali egaggawaza abantu then Uganda ebitundu 7 ku buli 100 byali badde biringa Bobi Wine obanga biri yaddeko then ganasatu tujja kumanya gaako na bukonyi kubanga omusekuzi ne bwasekulaate ebinyobwa n'abifiirako ng'akozesa kinu temuyinza kubulamu mpulunguse naye ekimukuula omusekuzi omulungi empulunguse kwe kubeera entono ng'ebisekuddwa ebiyingidde mu kinu bye bingi wabula ate ggwe ebisekuddwa ebiyingidde mu kinu bye bitono empulunguse ebisejja bye bingi naye ate oyagala okwewa credit oyagala okusigala nga weewa credit bw'oli omusekuzi omulungi bw'oli omusekuzi omusufu then lwaki bano abafa emulago tebavunaanyizibwa ku Museveni abakyala nga bazaala lwaki bo bateeka ku nteekateeka za Katonda ne tujjawo ne tugaba bannange emulaga abakyala bafa nga bazaala nti wamwe teri bijja osobola okutegeera Katonda osobola okugera enteekateeka za Katonda then lwaki obugagga bwa Bobi Wine zo si nteekateeka za Katonda bo lwaki obwewanga ate bwe butono okusinziira ku muwendo gw'abantu abafa emulago okusinziira ku bantu abafa obubenje okusinziira ku bantu abafiira emulago nga bagenzeyo kubajjanjaba naye ne bafiirayo bufiizi kubanga tebalinaako bujjanjabi tewaliiko abafaako ebyo bwe tubyogerako obiteeka mu nteekateeka za Katonda Museveni si Katonda olowooza Museveni yabeera abasse Katonda yabeera abasse ate lwaki bwo obugagga bwa Bobi Wine tezibeera nteekateeka za Katonda oyagala okubuteeka ku Museveni mbubeebo be basindise famire yaabwe yonna ngagga sibe batuma kitaawo abeera omwavu famire y'aba Bobi Wine teyagaggawalira ku mulembe guno Bobi Wine asobola okubeera omwana wa ghetto naye yali mwana wa mubede kubanga obubede bwedda bwabanga mu ttaka kyova olaba baagala nnyo ebintu by'okugula ettaka kubanga baamanya obugagga bw'omuganda ow'edda lyabanga ttaka kakati bw'ovaayo n'okola statement nti bagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni golooza ku Jamini tewaliwo abagagga ate abatalinamu bukwakkulizo bwa bugagga olowooza ku Jobote tewaliwo abagagga ate abatalinamu bukwakkulizo bwa bugagga abagagga tebaabanga bakulondolera bulondolezi bati lwakuba mmwe wano obugagga mumupimira kwalya oli bw'aba afuna ekyokulya mugamba nti oli ali yaddeko kubanga Museveni ne waba pulaningira Uganda mwagipulaningira okugituusa mu nsi eziri yaddeko tulina obusobozi obubeera mu nsi etali yaddeko Dubai bw'eba teri yaddeko ng'eyina ekyobugagga kimu mafuta UAE bw'eba teri yaddeko ng'eyina ekyobugagga eki amafuta tugalina tulina golodi tulina feza tulina amayinja ga mabo tulina simanya merayini simanyanga tulina machule tulina ennyanja tulina ebyobulimi tulina sizoni z'enkuba 3 kakati woba otuvuga otutwala mu nsi eri yaddeko naye nga tulina ebyobugagga bikalwanyisa mawanga nga waliwo ensi emu yakozesa ekyobugagga kimu ku bibyo by'olina naye nga gwe otuvuga tutwala mu nsi eri yaddeko then ate gwobeera kisejja supa Uganda si ensi erina okuvugibwa ng'etwalibwa mu bali yaddeko naye ate teweewuunya tuvugidde ebbanga nga tuli mu kugenda mu bali yaddeko nene mu bali yaddeko tetunnatuuka weewaawo ng'ebyobugagga bye tulina bimala okututwala mu nsi engagga bimala okututwala mu nsi ensuubize kakati n'osanga bano abeeyalula mu ggi omanyi enkoko erina oluusi okwalula amagi naye wabeerawo obukoko obweyaludde mu ggi
obwo bweyaludde mu ggi tekibufuula buzira okuweerako enkoko credit era buvumaganye buli obufiiridde mu ggi nti lwaki bwagaana okweyalula buvunaanyizibwa bwa nkoko okwalula amagi gaayo era singa erimu lyeyalula ne livaamu akakoko kana akakoko toyinza kayita kazira just kalina maama waako omusirwe yalemwa okuyalula banne baako Bobi Wine bw'aba yasobola okweyalula mu ggi mu Uganda ebulidinga Bobi Wine bw'aba yasobola okugaggawalira mu Uganda ebulidinga wa mukisa nnyo okweyalula mu Uganda ebulidinga omuli ekikoko ekikulu ekigaanye okwalula obwana bwonna naye okweyalula kwe ate credit teyinza kuddira kino kikoko kikulu kisse kibotte ekyalemererwa okwalula obwana bwonna bw'oba oyagala okuwa Museveni credit ku bugagga bwa His Excellency Bobi Wine tukukkiriza gimuwe nti y'ensonga lwaki Bobi Wine mugagga naye n'abaavu abangi then bo bavunaanyizibwe kwani kubanga tulaba be bangi lwaki ekisawo kyo kijjuza ebyamagero by'otakoleredde ng'ate ebikyamu by'okoleredde era by'olinako obwannannyini osawuka eri njagala omuntu ajja nkakase nti gavumenti eno egaggawaza nga 70% y'abagagga oba 60 ng'abasigaddeyo 40 then bano be tugenda okuyita empulunguse naye abaavu be bangi abagagga be batono ate oyagala tusigale nga tukyakuyita omusogozi oba omusekuzi ow'ekyasa tekigenda kusoboka n'ekirala mwokujja ne mwasama kyekiraga nti Uganda is bleeding egyo emyaka gyammwe mulina kubeera mu bazzukulu kakati otunuulira ono omukyala mukazi wattu eŋŋumbagumba zonna zimuvuddeyo alina olulimi lumulinga olw'omusota alina ensinga emulinga eya ssekanyolya yenna yeetunuuliranga katonda gwatafaako abawala abaakola obwamalaaya mu buto nga n'abaana b'alina ojja kwesanga tamanyi bataata baabwe olw'abasajja abangi abaamukozesanga nino yazzisibwa awabule ku nsonga z'eggwanga ekikulaga nti Uganda is bleeding kubanga gwe olina kubanga otudde olina okuba nga olina faamu zo olina okuba nga oli mu bukoko naye oba okyayasama oba okyatembeeya olulimi ng'abavubuka abato abakyatandika obulamu ate nga n'abavubuka abato abakyatandika obulamu basobola ofiitinga waawo wootudde n'okusinga ggwe bw'oba okyatambuza olulimi nga kw'osuubira okulya nga kw'osuubira okunywa kabonero akalaga nti Uganda is bleeding kubanga singa Uganda ebadde te bleeding waali badde weetulidde okusinziira ku myaka gyo naye olaba okyayasamira mu masaŋŋanzira akesimbalala nti Uganda is bleeding Uganda is bleeding indeed n'ekifaananyi kye muleese okugjawo nti Uganda te bleeding kikonfaminga nti Uganda is bleeding banyanzi balina ssente kyeyamaani Nyanzi owulidde amannya Ediyawe sente yazijjawa oliwulidde erinnya Ediyawe lisukka ku kitaawe lye yamutumba lyafuuka brandi nti naawe bw'olyogerako owulira nga lizito ate ng'erinnya eryo lirudde mu matu g'abantu kakati Ediyawe bw'abeera ng'alina ssente kabonero akesimbalala nti emyaka gyo wagizannyiramu abaana abato ne bakuyitako bw'ebanga gavumenti ya Museveni eno egaba ssente bw'ebanga gavumenti ya Museveni eno egaggawaza bwagiri okumpi ebizimbe bye biriwo gavumenti ya Museveni egaba ssente gavumenti ya Museveni egaggawaza Kyagulanyi agaggawalidde mu gavumenti eno gwagiri okumpi kalinaye eriwa muleesa abayita ttembo bubatwalibwe ng'ebyokulabira nkujjukiza mukwano gwange nti oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala era tolina kubanga osuwa yadde akatikitiki kamu bwe kati kubanga wosuwa munange oba womisinga oba osibuddwa benji nnyo naye nja kusaba nti munnange otukkirize tube nga tukwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala era tovaawo